Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olwo munnaffe yambuuzizza ku laddu. Wambuuzizza nti kituufu ebimyufu bikubya laddu? Kyewambuuzizza nti singa omuntu aba ayambadde olugoye nga lumyufu oba ataddeko enkofiira nga myufu n'ombuuza nti kituufu laddu esobola okukuba olw'ekkala eyo gy'obeera oyambadde? Kakati ekisookera ddala laddu okukuba tekiriiko kkala. Oba oyambadde lwedi oba black oba white, laddu ebeera esobola okukuba. Ekikubya laddu kisookera ddala kye mulina okumanya kiki? Singa enkuba etandika okutonnya n'ogiraba ng'erimu ebibwatuka, kyandibadde kikulu nnyo teweggama mu miti. Laddu ekuba nnyo emiti era kyangu nnyo okukubira mu miti. Beera mu nnyumba, laddu ojja kuba ogiwonye. Ekirala, waliyo obuuma obuziyiza laddu naddala ku bizimbe. Kikulu nnyo bw'ozimba ennyumba, bw'ozimba essomero, kyaki ebituntu weebityo, kikulu nnyo teekako obuuma obuziyiza laddu. Ekyo nakyo kikulu nnyo. Ate gwe oweewaka kikulu nnyo kuba weetandika va ebweru yingira mu nnyumba, naddala singa ebeeramu ebyo ebibwatuka. Ate ekirala kye mulina okumanya, laddu ekibwatuka si kyekikuba, nedda. Akamyaso keekookya. Kizibu nnyo okudduka laddu, kiba kizibu olw'ensonga kano akamyaso akasooka ako ke kakuba. Laddu teriiko kkala, oba oyambadde lwedi oba white oba bbulu, ebeera ejja kukuba. Lwakuba laddu ezo tezitera nnyo okukuba bantu. Laddu ezo ebiseera ebisinga be zitera okukuba babeera babasindikidde ensindikire. Laddu bagirogera ddala, bagisindika, oli asobola ogikusindikira n'ekukuba, n'ekutta oba n'ekuyisa obubi oba n'etta ebisolo byo, naye ng'evudde ku muntu munno nga yagisindise. Olw'ensonga bagisindikira ddala bulungi nnyo. Mukitegedde? Ekirala ekiyamba ku laddu, mbuyaga gye bayita ensogasoga. Ensogasoga eyo nnungi nnyo. Beera ng'ogisimbako ewaka, osobola ogisimbako okulira n'ekiraalo kyo oba okulira n'ebisolo byo, oba mu nnimiro oba mu lusuku. Eyambako ku laddu. N'ekirala n'ekibuyaga yennyini ng'abadde azze nga w'amaanyi, ensogasoga eyo eyambako eziyiza ebyo ebitera okugira mu nkuba eby'amaanyi, ebiziyiza ne bitaba by'amaanyi. N'olwekyo ensogasoga nayo nkulu nnyo. Mukimanyi nti abantu abasinga ekyo ekibwatuka kye badduka eggulu, eryo eriggulu eriba libwatuka, abasinga libadduka era libatya. Naye akamyaso ako ke mulaba, akamyaso ako ke kalina amasannyalaze oba omuliro ogujja okwokya ne gukutta ne gukusaanyaawo. N'olwekyo akamyaso ke kabeera ak'obulabe. Kino ekibwatuka tekiba na buzibu n'oba todduse, kasakali kamala okumyasa manya obeera owonye. Ky'oba olaba nga laddu ng'ebadde esazeewo okutta tosobola kugidduka, kiba kizibu olw'ensonga akamyaso kajja totegedde. Kitegedde? Kyekyo kye njagadde okubeera nga nakyo nkibabuulira. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.